This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Fe tumanye engeri gyebitongole ebyo Kasuku engeri gyebikuba ssente abaana balimpa ne bamenyeka amagulu ne babeera eno nga batusumbuwa baba bintu tebikyatambula bulungi baba ng'ekyo ekitongole weekiri abaana ne bavaako olwazi drugs basamo kagaati bali eno ku Salama Road bavaako otegera kuku abaana abayimbi bangi ne babagoba mu mayumba n'otandika bateeka mu mmotoka n'ogamba promota nti nkubuulire nyinawo kyali wange wano nyinawo kyali wange kye tuba tukola tomuwa ssente ngenda kujja naye gwe mutereka emitwalo 15 ku 2 nze kasita ngenda muvuga ekitongole ekyo kiri mu Kasuku saagala batwogeze ebigambo fe abantu abamu ofiisi z'abantu Kasuku twazireka kuba okimanyi wano kye kitegeeza okwogerera ofiisi z'abantu ebiddirira musajja akulaba omuyingirira wajja akawogo ate ekinsobera Kasuku ku bo bagenda ne tubaleka okubajjonkera nga tumanyi engeri gye bakubamu ssente naye bwe baba basazeewo mbu omuzannyo gw'abayaaye kubaasamira tujja kubaasamira kye batajja kwagala kuba ffe Kasuku ebintu ebimu bireke n'ogaawo waaye kanve ku ofiisi y'omusajja akuba akasente naye alina abaana ate sebo annyingiridde ne gyenzijja kale kyekyo kyembadde njagala omanyi ngenda kumpewo wano genda kumpewo muganda wange oweereza era nga bulijjo bw'otera okukola naye kati otegedde eri vidiyo gye twakolera ewagundi weekwataganira ewa Ddoora ekwatagana bulungi era gwe omulamwa nali ngukugambyeko naye ekirungi ekibi tebakyagala kuku ekibi tebakyagala lwaki Kasuku omuntu alondawo okuwuliriza oluyimba n'akugamba nti mutugjeeko omusolo gwe noonye ennyimba ezo ku YouTube kweziri omugaati biva muntu oyo omuntu n'abigaano byagala n'ayagala enkudi kitegeeza eno mmere y'amatu Kasuku live akutegekedde Luseke nyamu kukuuma bagagga edition kyaliwo kyabaawo enono season ya 14 December 2024 kuyaya extra ekisaasi kulya kunywa kunyumyamu abayimbi ne bakomedians bakubaawo emmeeza ya $2,000,000 bino byababa bino byabanene nga tusubira abagagga bonna mu kibuga era gwayagala okubuking emmeeza 07588542 biwagiddwa yaya extra ekisaasi Kasuku live ne code based group of companies. Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Ssenkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba omulanzi Jafari Ssenkubuge Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwe alina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majinni emizimu embeera embi eya buli ngeri mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bookwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala awo omulanzi Jafari Ssenkubuge ye n'obanga omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga.
morning, guys. Abula leero kamera sigitegedde naye producer kwata mu kifaananyi kino kiveeyo. But yeah, ndi wano ku KFM tugenda kwogera Luzungu. But as usual, Monday mornings, twane big size show. Naye olunaku olwaleero kano nsazeewo nkayiseewo mangu. Musajja wange leero paza ekiro yabadde akubiddwa. Naye ng'alina aba security be. Nibamutaasa yabadde ku Zina Festival yadde ku Aero Beach. Yes, ku Aero Beach. Massive show it was. Bloody. So njogeddeko naye ku macha wano. And of course, ye ne Gravity baba wandiikidde Uganda National Cultural Center ng'ebayita ku nnyimba ezo baga nti ziwemula oba ezitali nnungi. Na alayidde n'agamba wakufa ne Fiina Mugerwa ne Uganda Musicians Association si byakusaaga. So njogedde naye era saa zigenda kubeera nga 5 awo 4 ku theatre awo ekintu kikwasaganye. So njagadde kano konkayiseewo ku makya so that it's not overtaken by events. Okalabe okawulire then ebisigadde tujja kuba tubireeta as the story develops. Of course at 6 p.m. nja kuba nzija ne KFM. Ate nina video era gye twakola nga Boys Dormitory nga Pazo tumubuulirira tumugamba ennyimba ziveeko n'agamba in fact n'entambi yali amuwolereza ojja kuba ogiraba nga nayo ejja mu maaso awo. For now yakulekera ka video kano okalabe then tujje live and direct oreggulo from 933 KFM. So that's what's up. Don't touch it. Nalabye baade baagala kukuba. Nabadde mpisa na security yange. Entambula y'omuntu yanjawulo. Nze manyi nti omuntu osobola okufuna obukuumi okuva mu security ya Uganda ng'ogenda mu kifo kyonna. So security yange bwetyo ya bitongole byakwerinda ebyakakasibwa amateeka nfuna obukuumi nga Munnayuganda naddala bwe mba ngenze mu kifo Nalabye ekirimu abantu abangi. naye bagamba Guy yabadde bayagala kuba mukuumi nawulidde bagamba wuuyo atayagala mukuba wuuyo. Njasi njagala gundi ndi ku ssimu Kasuku Wangi? Effujjo lyabaddewo abavubuka nabadde ngenze ku kivulu okuyimba ku kivulu kya Galaxy. So naye nze mbeera ne security yange olw'ebintu bye tuwangaaliramu ennaku zino eby'abavubuka n'effujjo. So obuvubuka bagezezaako era neebaza omusajja wa security wange yakuumye emirembe kubanga omuvubuka yamutaagudde mu feesi era akatambi bw'okalaba kasaaculeetinga nga baagala kusika ssimu yange. Omusajja yabadde akutte emundu oba oliawo yandibadde akola ekisingakawo naye yakuumye emirembe era nange bamukozeeko effujjo ne bamutankula naye n'asigala ng'ali kamu ne mugaate obaako kyokola tunuulira nze tusobole okutambula tuve wano olw'ebiyinza okuddirira kubanga oyo muntu ali omu ayinza okuleeta ebizibu n'abireetera abantu abalala. Eso Just yadde muntu nga yagala kubba akasimu. Baadde eggang of abavubuka egroup of abavubuka nga bangi ababa beetegese okukolako effujjo ng'abantu naye kati Kasuku nga bw'omanyi embeera y'ennaku zino kuba kakati nze sirina ggaali sirina babbaawunsa nze ntambulira ddala na security yange gyemba nfunye eyo gye ntambula nayo abasirikale. So abavubuka babadde baagala kukola ffujjo nga baagala kutwala bintu byange ndowooza oba nange kunzigulako olutalo naye ng'ate nze gwe baggulako olutalo musajja atusiina adde amanyi agakuba ensiri. So security yange yabadde egezaako kubajjawo ninye emmotoka tugende wangisewo. Obamanyiiko ababadde baagala okukulumba? Mukatambi mwebali bulungi nnyo bamanyikiddwa. Bamanyikiddwa naye kati tulina obuzibu ennaku zino Kasuku ekintu kye tutera okwogera amasannyalaze naddala abano abavubuka abato abeerimbika mu buyaaye
ate nga baagala okuyimba. Kakati tulina obuzibu bw'abavubuka abo baagala nnyo okutajetingani nti bwe ntajetinga liri puzzle ku mulembe guno oguliwo ogwa TikTok kigenda kuba kinkolera. Abakubi b'enduulu bagenda kugamba nakutte ku liri puzzle awo nze ng'omuyimbi omuto bo mu ndowooza yaabwe abaaga nti awo kiba kinkolera mba abantu bajja kuntegeerera mu mbeera eyo wikiza ate ekyobulabe ennyo nti naffe bwe twali tunoonya amannya oba bwe twali twagala okumanyika kuba naffe twatambulanga n'ebibinja n'otambula n'eba Eddie Kenzo n'otambula n'eba Aziza Ziyoni ebiseera ebyo n'eba Babijje naye tekyatuforcinga nga genda nga tukuba abantu oba kukuba basirikale vubuka yakubye omusirikale ne olw'okuba nti era nakyo saagala kiwaawaala ennyo kyakoleddwa gurupu emu olw'okwaga embeera gye tuyita ey'amasannyalaze ennaku zino nenjagala nkivundizaawo nakyo nkirekaaawo kati okivundizaawo kuba Kasuku tulina embeera ennaku zino twagala amasannyalaze bwenkuba liri puzzle kabampaane bagenda kumpaana kabampaana oyo kabampaane ndi bajja kundaba mpisizeewo byempisizaawo kati embeera ayo Kasuku y'abavubuka nakitegedde ebirowoozo byabwe ne tajeti yaabwe otambula na security yo obitirawo era omusirikale wange yabadde ayagala kubaako mbeera gyateekawo ne mugana nange ize era owulira mu katambi ako abasirikale babagane muveeyo iri puzzle si mukozi wa ffujjo muveeyo tugende. kati ekyokulala nalabye National Theatre National Cultural Center yakuwandiikidde Yes. ne Gravity ebbaluwa eyo wagifunyeeko? Ebbaluwa eyo nagifuna ndowooza wayise ennaku nga nnya Kasuku oba 3 bwe mba seerabidde. Kakati bwe nfuna ebbaluwa eyo yagimpeereza bamuyita waliwo omukyala eyasooka n'ankubira naye mba mukambwe ennyo Kasuku olw'ebintu bye mmanyi ekitongole ekyo kikola n'ebintu ffe bye tulekanga abantu Kasuku mu Uganda ya leero nogawaayi sijja kuyingirira abantu bayiseewo kye bayisaawo owulira mwana wa kitange nange kaŋŋende mbeeko wenteegera awalala film market eddembe ly'okukola weriba weeri nenoonyeza akawogo sijja kuyingirira nnyo kinfuna z'abantu kati we wayita essaawa omukyalo oyo Fiina Mugerwa nankubira. Fiina Mugerwa namugamba ebigambo bino wammanga ne mugamba Fiina Mugerwa okangamu bukanzi nga bino ebyaffe ebyabayimbi oba bya ddala. Fiina Mugerwa n'atampa ansa ntuufu ne mugamba oke. Kakati Kasuku osaawa ya leero Fiina Mugerwa yaŋŋamba nti ebbaluwa eno gikuwadde eri confidential. Onfuna bulungi akantu ke bayita confidential bakategereka nti nkuyise tutuule mu buntu nga tewali mbeera ya kukyamuukirira na kubuguumirira. Onfuna bulungi najja n'ateekamu ennyimba 2 n'ateekamu oluyimba lw'enkudi ekyeŋŋenda okunnyonnyolebwa nkitegeera olwaleero akitubuulire n'ateekamu n'ensujju oluyimba olutannaba kufuluma. Onfuna bulungi kakati bw'ateekamu ennyimba ezo oluyimba olwo olw'ensujju terunnaba kufuluma era tannaba kuluwulira ye simanyi gye yalugje kusinziira ku luteeka mu bbaluwa. Kakati Fiina Mugerwa ekitongole ekyo Kasuku okiraba omulamwa gwakyo gugamba nti kiyamba ku bayimbi si bwe kiri. Ekitongole ekyo buli mwaka kibeera n'ekivvulu kye bayita e-concert. Ekivvulu ekyo kimanyi whereby is a broadcast on every media station of Uganda nga ba artist bayimba. Kasuku ekitongole ekyo ebbanga lyekibaddewo ne lwe nava mu ddwaliro mbadde ng'ewange nga kiwa abantu ssente tebagenda ne bayimba ng'enjala enzitira ewange mu nnyumba nga ndaba abayimbi bannange ku TV. Nze liri puzzle yayimba genda ogule emmotoka bayimba mbalabanga omwana bw'alaba katuuni tekinkubirangayo nti jangu oyimbe tukuwengayo emitwalo 2 newe nali sinakuba nkudi. Onfuna Kasuku ekinkwatiranga yadde omunwe gw'ennusu mu aso gye tuyitamu ng'abayimbi nti akamotoka ko kajja
lwe kakwata omuliro nti bambi oli muyimbi jangu ofune kaloni ogenda ogattireko oba oli muyimbi onalabika otya nga tolina kamotoka wayimbira Uganda genda ogule emmotoka nga tebannaba kwekwasa birala nti kale oba olinayo ka konsati ffe ng'aba UNCC tukutteyo emitwalo 2 tukuguliddeyo ka tikiti lwaki bavuddeyo kati bwe nakoze okunoonyereza ekyo kibaluwa nga tekinnafuluma kyajjiddeko bino ebigambo mutambuze enjiri nti tubayita mukube kyekiri kyenasooka okubuuza Suuna Fiina Mugerwa ne mugaa Fiina Mugerwa bino byaddala kubanze Kasuku emyaka gye ndimu nkuze tubeera ffe n'ebiseera ebisinga mbikugamba nakoowa Kasuku emitawaana n'abantu n'okwejjonkera n'abantu kuba kimanyi ensi gye tulimu Kasuku buli omu ayisaawo bibye ebitongole ng'ebyo tumanye engeri gye biryamu ssente z'abayimbi empitirivu tumanye engeri gye biryamu ssente z'Abannayuganda empitirivu naye Kasuku ogenda n'oga waayi kasitandidde kendidde sijja kujjonkera muntu ali mu ofiisi ye naye alina abaana naye ebbaluwa eyo bw'ebanga yavudde okubeera confidential nesatulatinga kitegeeza mukyala Fiina Mugerwa n'abakiri emabega bayagadde kujjonkera awo Kasuku we batuteeka mu kwejjonkera we tusinga okutegeera ebbanga lyonna tutambulira mu kukaayana kuba tetwasoma ne bwonkomya gyonkomya Kasuku nze tugenda nkaayana naye leero sinnakaayana era nabadde ngenda Masaka Kasuku nga njagala kutandika kutegeka Nsujju festival ngenda kugitegeka waffe Masaka nagambye Kasuku ngenda kusooka nneme kaayana kansooke ngende ku we bampise mutunuulire abantu abo mbabuuza ebibuuzo byange bwe bampa ansa entuufu oba abadde baagala kujubisaamu oba ddala nga baagala kwejjonkera Kasuku tugende mu kukaayana bano abantu babiri be bajja okututaasa kubanga be balina amaanyi kooti y'abantu ne kooti y'amateeka be bajja okututeesa kubanga namulabye ayagala kujjonkera Kasuku bwe biba byakwejjonkera ebyo bye tusinga okutegeera ate ffe abataasoma nze atali mukadde wa kkanisa era nja kubaasamira bagenda kusooka bannyinnyonnyola enkudi kyeki kyenjagala omubuuza kye nali ngenda omubuuza luli mu kyama baali yaŋŋambye tugenda kutuulamu ng'abantu mubuuze enkudi kyeki nziremu mubuuze nnyabo ensujju walugye wali otannaba kuwulira Kasuku nze ennyimba zange tebazizannya ku leediyo ofuna bulungi ennyimba zange nzeekubira nze manyi bwe nzipromotinga era abantu bezituukako bakulu teri mwana muto abeera na ssimu era abantu ne banyumirwa byenkola Kasuku nagambako lwe nakuba oluyimba lwa mutuggyeko omusolo omusolo nga gunyigiriza abantu ne ndutwala ku leediyo ne balungobya nga lutwala kubuka eddawo ne banga tetujja ddukuba n'oluyimba UCC addukkiriza Kasuku n'oyimba oluyimba olwabiva muntu oyo ne bagamba olwo tetujja ddukuba terunyuma kuba mu request hour terulina vibe lubuulirira abantu kukola Kasuku n'oyimba ennyimba nga mpitirivu mutuggyeko tuddeeka n'omugaati n'olutwala ku zi radio ne bagamba oluyimba tetujja dduzannya terunyuma Kasuku tuli mu nsi naffe ey'okweya lwaki abanzi gyonkera tugende nze njagala mbuulire leero enkudi kyekitegeeza ambuulire ye n'ensujju kyekitegeeza in fact kambibaulire mbibatwalire mutwalire enkudi mutwalire n'ensujju mugambe byebyo yambuulire kyebitegeeza kati mugenda ssaawa mmeka Kasuku nze omu kubatatera kukwata budde ekyo kimmanyiiko muganda wange naye ebirimu okukaayana n'omuntu ng'azijonkera nazuukuse dda njagala n'enkoko gikwata mumwa njagala n'enkoko gikwata mumwa leero ngenda keera ebirimu okunzijonkera mbyagala nnyo tugende yambuulire kubanga bw'oba oyisawo kyoyisawo tetukulinaako buzibu
Ffe tumanye engeri gy'ebitongole ebyo Kasuku engeri gye bikuba ssente. Abaana balimpa ne bamenyeka amagulu ne babeera eno nga batusumbuwa. Baba bintu tebikyatambula bulungi baba. Ng'ekyo ekitongole weekiri abaana ne bavaako olwazi drugs basamo kagaati. Bali eno ku Salama Road bavaako. Otegera kuku. Abaana abayimbi bangi ne babagoba mu mayumba. N'otandika obbateeka mu mmotoka n'ogamba promota nti nkubuulire nyinawo kyali wange wano. Nyinawo kyali wange kye tuba tukola. Tomuwa ssente ngenda kujja naye gwe mutereka emitwalo 15 ku 2 nze kasita ngenda muvuga. Ekitongole ekyo kiri mu Kasuku saagala batwogeze ebigambo fe abantu abamu woofiisi z'abantu Kasuku twazireka kuba okimanyi wano kye kitegeeza okwogerera woofiisi z'abantu. Ebiddirira musajja akulaba omuyingirira wajja akawogo ate ekinsobera Kasuku ku bo bagenda ne tubaleka okubajjonkera nga tumanyi engeri gye bakubamu ssente naye bwe baba basazeewo mbu omuzannyo gw'abayaaye kubaasamira tujja kubaasamira kye batajja kwagala kuba ffe Kasuku ebintu ebimu bireke noga waaye kanve ku ofiisi y'omusajja akuba akasente naye alina abaana ate sebo anyingiridde ne gyezijja. Kale kyekyo kyembadde njagala omanyi ngenda kumpewo wano. Genda kumpewo muganda wange oweereza era nga bulijjo bw'otera okukola. Naye kati otegedde eri vidiyo gye twakolera ewa gundi weekwataganira ewa Ddoora. Ekwatagana bulungi era gwe omulamwa nali ngukugambyeko. Naye ekirungi ekibi tebakyagala. Ekibi tebakyagala. Lwaki Kasuku omuntu alondawo okuwuliriza oluyimba n'akugamba nti mutugjeeko omusolo. Gwe noonya ennyimba ezo ku YouTube kweziri. Omugaati biva muntu oyo. Omuntu n'abigaana byagala n'ayagala enkudi. Kitegeeza eno mmere y'amatu. Ekibi tebakyagala. Gwe genda ovume Ssaabasajja. Oyimbe ng'ovuma Ssaabasajja. Olaba baluna atunda. Kuba kibi okuvuma Ssaabasajja. Nefe tuyimbira abantu bakulu. Bwe toyina buzibu nanyi gwe bagamba ojjukira nakusomera akantu ka monitor ako nga bagamba guno omwaka gutusaze musicale. Gwe ng'owolereza ne muvaawo obi ne Shalom vidiyo eyo ngenda gitandooza leero oba enkya. Era eno gita. Ne muvaawo bubi ne Shalom kati ndowooza olaba gye bituuse. Tebituusa nze Kasuku ebbaluwa eyo mbadde nagiraba dda nga manyi Fiina ali mu kulabisaamu nga bw'omanyi woofiisi ye nti kikola abeewo. Oyo Fiina mugerwa ye yasinga Bapasude yali ategeeza ki? Buno buvidiyo bw'ayimba ng'ayimbira mu maaso g'abakulu abatudde mu miitingi najja ng'akyusa ekiwatu mu maaso g'amasipiika. Kasuku baleke. Gwe baleke ngenda gendawo. Saawa mmeka? Saawa 4. Simanyi oba onaabaawo. Kale. Nja kukubirako. Kale. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel.